Abalungi abatulaba mbaniriza nnyo nate mu program Taasa Aamakaago nga kano ke katundu kaffe akagasimbagane ne Bano. Njagala Nnaalongo agasimbagane n'abaami bano bombi Ddembe ne Semujju abanyonyole bulungi kijja kityo okuba nti abaami bano bombi bakayanira abaana abalongo. Kabatunyonyole nno tulabe ensonga zino tuziwunzika tutya ate olwo nno tulyoke tugende ku DNA test. Nnaalongo ensonga zinyonyodde tuziwulidde naye abaami bano njagala bazitegeere bulungi nga nange weeni nga tutudde ku ntebe emu. Lwaki abaami bano bakayanira abaana kazannyo ki ke wabazannya bombi? Omu takayana kubanga yakkiriza nti babe naye omu yakayana Semujju. Lwaki Semujju akayanira abaana? Semujju naye namwagalako naye nga ndi lubuto. Naye wambulya bulungi nti ddala wali lubuto? Iye nakitegeera n'akkiriza nti ki ajja alabirira olubuto ngeri gyo nali siibeera na taata w'olubuto. Ekyo alimba. Era busooka omubuuze yansisinkana ddi era yansisinkana mwezi ki? Kubanze nnyonnyodde bulungi ne mbagamba nti namusanga mu 22 omwezi gwa mukaaga. Kakati yaŋŋamba nti yabagamba nti nze yandaba oba abagamba nti nze namusanga n'olubuto. Kakati yababuulira ebbanga yalufuna 22 oba 2012. 2012 omwezi ogw'omukaaga. Kati yababuulire nti bbanga ki nze mbabuulidde n'olunaku lwe bazaaliramu abaana. Kati yababuulire nti bbanga ki lwe yansisinkana nange era bbanga ki omwami Ddembe lwagambye nti nze lwe nayagaliramu Nnaalongo ne tubanga simanya togenza ate mukono simanya batukebedde ate kati omwana abuze ate kati tumaze tumufunye kati maze mulabye ate kati wa Ddembe. Ebyo babibabuuza ne kwerosi ne bagamba nti mukono gye wagenda mu gundi simanya counseling bwe bakupula ewa Ddembe ne bagamba nti ogenda obano ne gayaza babimubuuza oyo wennyini kwerosi ne binakanula amaaso yatandika kaaba. Wali yayogera ekituufu era ekituufu kivaayo nga ki nga kituufu so kati oli amanyi bwo obujulizi bwonna kati gwe ne woonoyogera biki mukono ludda nga tewaliyo kati gwe kyoyogera byonna kyayogedde tekuliiko kituufu gwe kyoyogera nga tewaliyo ero si bwagendayo bagamba babuuza Nnaalongo bamubuuza ki gwe bakubuuza kwero si Nnaalongo olubuto yalufuna ddi waddamu ekintu kimu n'ogamba nze nalinga awo nga tunaabira simanya mu nnyumba kati ngenda okulaba nga Nnaalongo olubuto luvuddeyo kosimbe wakati wamadde Nnaalongo no wamusinkana mwakati inze siddawo kudda mbu ate mbeera awo nedda Nnaalongo n'omujulizi gwe yajja naye ewange wali wamusinkana mwakaki mwaka sijja gubagamba ate nze sigujjukira mumaze mwenna bbanga ki enede myaka girimu 3 myaka 3 gye mumaze noono gono wamala naye bbanga ki nze oyo namala naye omwaka gumu n'ekitundu n'azaala abaana wabeera naye kuva mu 2012 mu gw'omukaaga n'abeera ewange nenkunyonyola bwenkunyonyodde we yagenda nadde ewa Ddembe n'akomawo n'amala ozaala n'akomawo ewa Ddembe ng'abaana bali myezi 3 bagenda mu 3 kitundu wabaddeetere wa Ddembe awo wonna mu kuzaala mu kubeera olubuto yali nange 2012 mu gw'omukaaga omusinkana azaala 2013 ogw'okumeka yazaala mu gwakuna bwe yali agenda okumwagala bwe yali oli Nnaalongo wasinkanira ono yamunnyonnyola nti naye ndiki lubuto onjagala ndi lubuto so kati saagala oddemu kubuzaabuza bantu obuzebuze biki olaba onaagamba mu ntino nedda yaliwe nga ne ku muzigo ono we yali natuukawo waliwo okumpyawo neiba omukazi mukadde n'omukyalo ono gwagambye natuuka mu rumu ya Nnaalongo nga muli mu katimba ekitanda n'obusepiki n'akasigiri Ddembe okeza nti fe abakazi tulina obukodyo bungi engoye zange yali sokolinde gomanyi kyoba ono yagera ono agenza okukola n'akuyita bungi obukodyo si bugaana naye omukazi amanya kakati ekintu kimu ono kyensooka omugamba
bwansooka okundeetera oyo okumundaga atubulire maama w'abaana bani nze taata w'abaana yani nze namugamba kimu nti Nalongo essaawa zino tasobola kugamba nti abaana bange kuba nze namugambye kati nti nze seetaaga Nalongo njagala ki twave seeta twavayo ne mukwano gwono gwataleese omuvubuka naŋŋamba bw'ati naŋŋamba nti Nalongo ng'amaze okuzaala ng'ali emulago yakubira Ddembe mbunga amaze okuzaala wayiseewo omwezi gumu n'akubira Ddembe namugamba amaze muzadde namubuuza ozadde mwana ki namugamba nzadde omuwala ogu mukwano gwa Ddembe yennyini yaŋŋamba nga tuli ku mafuta ebyo bigambo byonna ewe mugomukaaga wali yanyumiza nti namalayo mwezi gumu nenfuna olubuto oguddako tubale kuva mu gwomusanvu tubale emyezi mukyala tasuse emyezi mwenda nze manyi omwezi bwe natuukirako ono nakoze omwezi juzi namugamba nti happy anniversary kwakola ki tujuzize emyaka 3 nangamba wesimye nemugamba webale kundabirira munange tuwezeze emyaka 3 nagamba gwe wabikwata mu mutwe natuukawo kuzaala ate tewabeera naye emyaka 3 ng'osula naye ng'era obeera naye natuuka kwono mu Gwokubiri 2012 mu Gwokubiri nakoze omwezi 24 nemala emyaka 7 nga bwe nagambye nga sifunye olubuto mu Gwomwenda nenfuna olubuto ewa Ddembe awo nengenda baliwo mwenda mwaka ki ogwo mwaka mu 2012 kati tubo bala okuva mu Gwomwenda gwafuna na buli kimu paka mu Gwokunanga 17 gyemyezi emeka ebipapula bye bazaalyako abaana agambye yalufuna mu Gwomwenda ng'ali wa Ddembe kati musooke musiike Seetaano waliwo eddwaliro gyakiwaga n'akapapula nkyakalina nemugamba nga siri bulungi nga sibitega n'ebyembuto nange naye sibitega nga sifuna olubuto lusooka nga sirufunangako tugendeyo kati nantwala olubuto soko owulirize Ddembe ono byayogera muno mwabeera naye emyezi 7 nga tafuna lubuto bituufu ya kituufu naava ewange eri ebbanga lyonna ne tugendako era ye mukono gyagambye etwagenda aba twasanga na musajja yali musawo ye natukansolinga natugamba nedamukwate mpolampola naye kati newuunya ono gyagamba mbu ate Nalongo ye yali mukaki ye yaliwe tapangisanga nako omukwano gwa Ddembe Ddembe ono abaana yabazaala ddi abaana ebipapula webiri inze omusawo ono bwamalako okuzaala yankubira essimu naŋŋamba omuntu bwati ne bwati omumanyi yojjukira omwezi mwe bazaali gw'omwaka inze nkubulya amazima inze siddawo nakugira kuteeka bintu eyo mbate nedambere kwekya basi kuuma kintu ki era ku bwongo ekintu kyo nkivaako nedobo kiraba naye ono muwalanirako kyatamanyi ono analese ensonga njaga calculatinga nti gwe ebbanga naye ono byagamba mbuno wali okulula ensawo nobasanga ku boda bituufu alimba ye atya kuswala kubanga eri yalankwana nga baraba ndi lubuto bantu baraba ndi lubuto barooza lulwe kubanga bagamba nafunayo omukazi omunyarwanda nali mwetaaga naye kati mufunye baraba olubuto olugenda lukula tweyaga lusi tutambulako tukyakaddeko agamba barooza lulwe kubanga naye sina musajja gwembeera naye kati nazaala babiri kubanga tuba tukiziganya bwenzaala omwana wenzaala omwana omu tujabeera ffena kale nga ki tooza tujja kwewasa kati nga nzaala omwana nange nangambikiriza ngenda okulaba nzadde babiri bali banemeddeko tuleetere baana baffe nengamba tekituufu abaana bali babiri kambatwale waki mu family yaabwe ono yendowooza yali abagamba nja kuswala abaana nga balabika bulungi bwe nkukubira essimu nenkubuuza olyo yajja ne saati lindako wamusinkana ogw'omukaaga nga 14 ogw'omunaana anoba ogw'omusanvu agenda mu periods ogw'omusanvu yagenda mu periods ogw'omunaana teyagenda mu periods n'agenda n'anoba mu gw'omunaana n'akomawo mu gw'ekkumi
lindako n'anoba mu gw'omunaana ng'anobya alina sayinizi zaki z'olubuto katubala ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi ogambe yazaala ddi nga 17 ogw'okumeka nga 17 ogwokuna gwa munaana gwa mwenda gwa 10 11 12 egyo myezi 5 January February March April omwaka 2013 okyogako ekyo okimanyi nti wobala egyo gy'emyezi 9 nanti ye kituufu nazaala mu gwokuna 17 naye simanyi engeri gyo yabikola bulungi n'amanya nti data yeyo yeninini. Abalungi abatulaba mwe mulaba wano embeera yo ya bunkenke ntudde waneno maggwa naye nga mumanyi ndi mukyala mugumu njabba sobola njabba kakanya bwese wezitambula gweno munango oyagala kuteesa otya ku nsonga z'abantu bano genda mu ssimu yo owandike ekigambo taasa oweereze ekirowoozo kyo ku 838 tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomewo nate ensonga z'abano tuziwunzike tutya.